law-abiding citizens, so we respect support. Yes, please. Okay, cool. Don't let them. Fund it. Keep. No. Keep, no. You don't. Your board people don't. Okay, but Your board people don't. that everyone in the media. But your board people don't. Your board people don't. It is procedure. Kim. It is procedure. Even you. We are going. We're going. No one is hiding. We're coming. Don't do it. We don't handcuff women. We don't handcuff women. No, we don't handcuff women, madam. We don't handcuff this woman. This woman wants to be handcuffed. We don't handcuff women. No, Kim. Don't push it. Madame, You see, you're journalist. What's that? You see this part? You observe the SOPs. First sit down. You are safe. Madam. There's so many people outside. But with the journalists, Let's go. Let's observe SOPs. You, madam, go out. And you play outside there. mommy. They're going to take it off. They just did it for picture. But they didn't tell you that concerts are not allowed. They should have told you that concerts are not allowed. They didn't tell you. People will tell you. Concerts here, even musicians are broken. The organizers have led you to a trap which was not necessary. Because here, even all musicians no longer do the concerts. At the airport, what did you tell the revenue? That you are coming to a concert. An event. So handicap review is the way forward. We only don't handicap women, but for men we handicap. No, they will lose the need, don't mind. They will lose the need a bit. But if you keep on shaking your arm, it tightens. Every time you shake your hand, it tightens.
urgent for it to just take it. So when it is on, please let the hand be. Bakulirayo sabuni ekyokugira sukali siripa bakulira ekyangwa kiyoleete bakulirako bintu nga sukali sabuni siripa mubaleete it's your body but we care. But what if I wanted to die? Then you have no say. I don't want to eat or drink water. No, I don't know. Unless you're strapping me to a chair, forcing food down my mouth. No, you will get counselors there, they will talk to you. I haven't eaten in the past 24 hours, and I'm not eating for the next 48. And I'm not eating until I leave. If I die. You have some handcuffs. You have a key for the handcuffs. Renew. The man is there. I can't even Get out of your camera. okuva ku makya naye gwe muvuma nze ayinaansi nze yagenze mu meeting wega kulima ne boze onvuma buvumi ozze onvuma nze ayina okuwa era sigenda kuyomba naawe sijja kulwana I will keep quiet so mbadde nsaba tugenda kubuuza ebibuzo mbadde nsaba baroni tetugenda ffenna nga tuddamu ebibuuzo tukole ebintu bibiri omulundi guno abatali muwuma ng'ali wiringi okujoyininga agende yeke wa baroni okujoyininga mitwalo ebiri n'aba na mutwalo kwena ensonga ateekeyo bamuwe risiiti akomewo waneeno then tugende ku kyasako baroni wuuyo awo era agenda kubeera wali kutemu kale kati katugende mu bibuuzo naye buuza sekendi busekendi 3 kibuuzo kimu bakuddemu abantu temukosa list mitwalo ng'etaano ekitono kakati bakozesa ziriwa ze batakoze eyo statement tusaba oleme kuddamu gikola kubanga fe abamu kuffe oba abayingi abawantu tebayingiza they don't have money if they cannot afford bread kitegeeza nokusa gifuna cake ekyokubiri mbadde ngenda kusaba ebintu ebimu tuwulidde nyera ku platform ebaddeko kyonaze bakwate wansiseemu nengamba bannange waliwo olukiiko mukulu lusiku kyayogedde abamu tulowooza ensonga lwaki otuuka nti walya nze neeyiza neeyimbira jimba ziba zange it's my intellectual productivity njagala gavumenti ejja ebintu by'okuyimba ebintu byayo mu mulimu gwaffe ogw'okuyimba kubanga ffenna tebatuyita Bakyagulanyi gavumenti etute tuyimbe kubanga ebbanga libaddewo nga tetufaako emyaka mingi nga tetufaako n'ebyokoperati tebabifaako nnyo nabalooza tubaddewo tutya ffe tulya mu bigambo tetuli basuubuzi ne banakola badde tosobola waliwo ekintu gavumenti yadde ebyankambwe tesobola kuziyiza kulya tesobola kuziyiza kunywa tesobola kuziyiza kwegatta tesobola kuziyiza kufuluma ebyo bya mukama ebyaleero webanga etuusaawo nze nyina ekirowoozo ekigamba nti yaddidde ebyo kwegamba wanisa ebbango yaddidde ebintu by'okubanga
ebyobufuzi erabika ebiyingiza mu ffe tetuli batuufu mwana tetuli basanyufu toyinza kwogera bulungi njala ekuluma ekirala njala kubuuza tunoonye ssente batuze kufuna nteekateeka yaazo era bagenda kulondamu ebyo bye tukoze okuleeka ebibi bye batwala ffe tuli beeradi organize so mbadde nsaba abaagala okujoyininga emyoga